Nyina amawulire amalungi nti programs zetukoze mabega zaaleetera omulabe w'ekkanisa oba omulabe w'okusinza okudda emabega mayiro butabalika. Yes, twagenda okukola programs wano ezikwatagana ne poliisi ku nzikiriza. Twali tumaze okutegeerako nga tulina obukakafu nti ng'ennaku z'omwezi 26 Juuni bagenda kuŋŋaanira ku woteeri y'emu bakole validation ya obulimba bwe baali bagamba mbu bakyukidde amakanisa gonna bojja nti agaffe si makanisa nga bagamba ffena batutuukidde ffena tusazeewo ffena poliisi tugyetaaga. Kaakati twali tukitegeddeko nti nga 26 bagenda kubayo n'ekintu ekyo. Validation nino kibanga kukakasa. Kwali kukakasa andi baali bagamba nti bakoze batwavasinze eggwanga bakoze consultation zonna ba stakeholders bonna bataddemu input yaabwe so bavuddeyo n'ekiwandiiko kati ekyetaagisa amadiini gonna okuŋŋaanira wamu n'abakulu be baali bayisa abakungu kati bakivalidatinga awo bakitongoze then kiryoke kigende kigire ku cabinet level nga poliisi evudde mu gavumenti. Ye yali ensinkano esembayo. Yali ensinkano esembayo. Okubba omusumaali ogusembayo mu ddembe ly'okusinza. Naye Katonda n'atufukako amafuta n'atuwa ekisa ne twogera eddoboozi ery'obwakabaka bwa Katonda wano ne tubalaga ensonga ze bataddemu ezeetaagisisa etteeka nga baganye buganye okuwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni credit nti UPDF efufugazizza obuyeekera bwonna bwe baateekawo nga babuwaayiriza okuba nti obuyeekera obwo bwa ddiini nga mu bwo baali bataddemu ADF.